Balamusizaako mwenna abatulaba n'abatera tugoberera ku Smart Media. Amanya nze Mubiru Smart okuva wano mu Smart Studio. Gwe bw'otunula bw'oti omanyamanya nti Mubiru Smart kitegeeza Smart Studios, kitegeeza Smart Promotions, kitegeeza Smart School of Music, kitegeeza Smart Media TV, kitegeeza ebintu bingi. Yenze Mubiru Smart awatali kubuuza kulala. Mbaanirizaako nnyo ku pulogulaamu yaffe eno ey'ebyafaayo ebikwata ku kadongo kamu. Ejjudde okuyiga n'okunyumirwa. Omanyi we twabanga tuyigirizibwa music, baatugamba bw'obanga oyiye oluyimba teekamu omuntu ky'anaalondamu nga kike agambe nti omusajja akiyimbye ng'eyandaba. Kakati kyovula nti abayimbi kansooke mbasuniemu wano ku kadongo mujja mutegere nti kye tugendamu kyenjogera ndi kitundu ku kyo. Abantu abasinga osiŋŋaana omulimi ng'ate wabula bannabyabufuzi si kituufu. Omuddo nga wabula badongo. Omusajja oyimbira n'agamba ekibuuzo ky'olina nti emyaka gyonna egyo kikyalagawo ekyoleka enfuna. Ekyange kitone siriimu tembeeyi kutimbagana na cyakala. Biba ebya bugagga biriba biweze sirina kye ndyetikka mu magenda gange. Ndyenyumiriza mu kitone kyange ekyo ekyammanyisa gy'oli ampagira. Nze obuwagizi kye ky'obugagga kye nnina nva ne ku nsimbi zojje mu nsawo. N'owaayo obudde kumpulirizanga okwo kwe kusiima kwe sigenda kukomya. Abo abannimirira bonna bavaako ebyo bikukujju ebitatuggwa mu ngoye. Bw'obigamba biveeyo byo bikyebereka nabyo byekolemu fashion erabwa. Nkale bw'obanga onenengana n'ensi wabeerawo ebitakuyigula ttama. Okumanyika bwe kutyo bwe kuba weetooloddwa ebyogerwa nkumo. Kale ofubanga kuyiisa ntamuuyo gy'okomye. Bogobogo taboobeza mmere. N'abakutte mpola atubituuse wala tekikyavaawo ndi walinnya ekyo kyaggwa. Abasajja abo baayimba mu ngeri eyogamba nti baalabikirwa, baabikkulirwa, baava ku mwaliro ogusooka ne balinnya ogwokubiri mu kutegeera ne bambuka ogwokusatu ne bagenda ogwokuna. Kuba ogwokutaano obeera omazeeyo. Kati ogwokutaano waaligamba nti ebyokuna tebimmaze kangende mu gwokutaano wali ebingi. Sikusemba kutuukayo bino ngenda kubyogera nga biri diipumu. Waalituukayo nga gwo mukalu guli flat nga lonkiyaani sijja kubyogera. N'omulala n'ayimba n'agamba waliwo era omulala yayimba n'agamba nti we bagenda e Bulaaya ye yagamba kuba omuwumbi w'ensuwa tabajja ndongo awumbira ddala nsowa kuzaanaamiriza alwedda anaawumbayo ezitengene n'ennyo n'awumba ne kubika ebiba bitawumbwanga. Kakati nange we mba njogera ebintu bino byenkola bikulaga nti ndi muwumbi wa nsuwa sigenda kubajja ndongo. Nze empumba nsuwa zange kuzaanaamiriza lunaalwedda n'empumbayo ezitengene n'ennyo sinakindi n'empumba ne kubika ebitawumbwanga. Olaba ensuwa zange ebbumba lyempumbisa ensuwa lyerino lino lyebbumba lyempumbisa ensuwa zange. Oli ne Mubiru Smart. Olwaleero tugenda kuyiga omuyimbi n'oluyimba ne bw'ayimba biruwa ekiriwo ekimuwa amaanyi ekimufuula omuyimbi okakata. Omuyimbi muteeke wali ne kyayimbako ne bw'ayimba kiruwa ekimuwa amaanyi. Mbalaba tuli ku live mbalaba maganda bange Paulo Wasajja obaka mbulaba butambula bulungi tolina mutawaana ebibuuzo nja kubanga mbibaddamu mpolampola. Omuyimbi ne bw'ayimba ne kyayimba kiruwa. Kakati omuyimbi yonajja nagamba nze ndi muyimbi nsaba okuyimba mu heavy band. Nsaba mulimu gwa kuyimba nti yawukana ku byedda wajjanga nti nsaba kuyimba nga bakuwa ndongo tuyimbiremu. Abakati temukyagimanyi. Tetubanenya, tunenya families mwe mwakulira eza music. Kubanga omusomesawo kyatakulaze si musangu kuvunaanibwa. Kakati yono omuyimbi aze n'agamba nze nsaba kuyimba. Ngenda kukunyumizaako abasajja babiri. Waliwo omusajja omu baamuyitanga Yiga Augustine gy'ali n'omulala bamuyita Charles Kayinga Kiribakka.
abasajja abo bajja ne basaba mu Music Stars ey'omugenzi Kasozi okuyimba ng'omu Charles Kayinga Kiribakka akuba gita nga n'okuyimba asobola naye nga Siri ayagala ennyonga ekyamaanyi kyakuba gita omulala nga yeyiga Agustine nga ye si mukubi wa gita ng'akwatamu katono naye nga ye ekyamuleeta kuyimba alubamu ye gye yafulumya emindi yannemye omukazi ye kuyimba kati waliyo eddenzi nga bayita Mathias Walukagga ebiseera ebyo Kamali aligamba genda we bali interview tulabe kati yiga bw'agenda okuyimba nga byayimba balaba bye bayimba bisinga byayimba ono ng'akuba gita ng'alina ebirungi ebibiri nti omuyimbiramu oluyimba n'akuba gita gwe bayita Charles Kayinga Kiribakka ekyokubiri ng'agikubira ku kkono oba mwalabako ku musajja gwe bayitanga Jamiru yalinga mu kibiina bakiyitanga kirabo kibiina kya Florence Namirimu mwalinga musajja nga bita Jamiru bajjako ewaffe nali nsoma kyakuna ng'akuba endongo naye ng'agikubira ku sayidi ya kkono kakati omulenzi Mathias Olukagga bw'amala okuyintaviewinga bano addayo atwalira mukama we obubaka nti owaayo abantu bano bompadde nti ono ayimba kuyimba kwe si kwe kw'amaanyi twetaaga muyimbi aleeta abantu so si ayagala stage wa kuyimbira naye ate akuba endongo agikuba nnyo tumwetaaga wadde tulina abakubi mu biseera ebyo mwalimu Babba Migadde Toofa yafa mugenzi abakuba endongo baalimu ab'enjawulo besijja kukubuulira ono akuba endongo ye tumwetaaga nti kale bwe tuba akuba endongo tumwetaaga tugenda kukola bwe tuti katutwaleko akuba endongo tubagambe ye omuyimbi asaba omulimu ewalala tutwaleko ono akuba endongo kumba abasajja bajja bakoze endagaano yaabwe tonvangamu bebanga kuba gwe w'amaanyi bebanga batwalako gwe wekka eno good life yaffe baba batwalako gwe wekka obagamba nedda otambula ne munno kati nga bagamba w'endongo munne gwe tukuwadde omulimu oyiseemu era ogendeyo ku musala direct naye ono ayimba ndowooza ddeyo agezeeko ewalala abasajja tebaagaana nga bagamba ate kaakati zingenda kubikola nti kaakati abasajja abo kambakubuulira essaawa eno tebaggwamu maanyi omuyimbi gwe baagoba n'omukubi w'endongo gwe baawa ekifo bonna baawunzika gwe baagoba omuyimbi kyamuwa amaanyi kati musumba mulamba ali awo kawaala abizzaayo kasita obiriira n'omugamba simanyi wadde gye byava yagamba nze kambizze gye byava tompadde kikumi eyali omuyimbi eyakubanga endongo nga ye okuyimba tabiriika yakubanga endongo Charles Kayinga Kiribakka yoyo ye gyali chairman weeyo Mbale Misoji eyo ye taata woono mutabani wange weta Kafeero Junior oyo yali akuba endongo era gyali agikuba era ennyimba za Kafeero ezisinga bw'aba azze mu studio ajja nemuga aleeta muzeeyi Kayinga akubemu endongo n'akuba mu rhythm gita agikuba bulungi nnyo kati tubaddewa omuyimbi kyayimba ne bw'ayimba kiruwa ng'omaze byonna byonna okubirawo wawe osinzira okumuwa wowe yalitadde amaanyi mu kuyimba kwe nze ŋŋamba bwe nti ekisookera ddala nti omuyimbi eri mbadde neekoonye ku bali abasajja nga nkulaga nti omuyimbi bw'aba azze okuyimba bw'ajja n'omugamba bw'ajja n'akusaba njagala kuyimba nze ompe platform nti n'omugamba tuyimbiremu nti siina luyimba naye nsobola okuyimba kuba bwe tuba tukola interviews tetukujajingira ku luyimba lwo tujajinga eddoboozi olifulumya otya omukka ogubalansinga otya ng'oyimba naddala gwe omuyimbi ayimba message ng'owali omusajja yayimba oluyimba Dipo Naziggala nze leero navudde eyeebukunja gyemutya nga nzijangulira n'ejjita nzizeeku tabaaza njiri olya nti ayimba layini nnya nga tannawunzika layini ezo nnya waawunzika nassaawo omukka kadongo gagamba palapapa naddamu nafuuka muntu mulamu baana ba ssebe yali omukonyi w'endigi zonna Dipo Naziggala tannassa mukka naye ng'agukutte n'eri mu maaso n'akuwamu interlude naga twayayaanya ebiwala kimu kimu awasula kaleni kamukamu twabonyaabonya ebiwato twacakala omuziki twameketa omubisi olaba nti awo akuwaddemu akaseera olowooze ku byaggambe nga baakusuulayo kimu kimu oyo ye muyimbi singa onnyimbira oluyimba olwo n'ogamba mwami Wiru Smart nti njagala kuyimba kubanga nze mmanyi bangi sijja kuboogera nti gundi twamuyigiriza okuyimba kubanga tuba tufuuse nga abeesomera ku bantu kuba kiba kyama kyaffe kuva mu ttale njagala omuyimbi ojja oŋŋambe nja kuyiga kuyimba naye bw'ojja njagala nnyimbiramu oluyimba
nze nja kukusunira gita kuba temanyi kusuna gita mwalemala abayimbi bakati mwalemala mwalemala sijja kwogera birungi byokka mwalemala kyova nekwatira gita nti onyimbiramu luyimba ki nti kale manyi oluyimba lwa Buyondo Eddie nti luyimba kyensi y'abayimbi nti nze nga ntandika saba mu linnya lya Mukama Ddunda nate tuwa endowooza ye bwe tuneekanyankanya amagezi naawe mpagira era ongoberere ntandise ntyo baana battu nga yenze Buyondo Ediriisa eno lwakuba ndi wakasimba naye ekika eky'obukulu nga mu bayimbi jjajja ye Ssebadduka oyo ye Luyimba mmuyita taata abo bakkapo babeera baana Sebatta wa Mutubaddaani ne Matyansi ow'Olunyiriri Mubaraka ye Bobi Wine ne Kamiiri agwa mu kiti ekyo Nandujja ye Waŋŋoma Ŋŋanda n'ab'ebivuga ab'ekinnansi tobalaabo famire yaffe enneneko erimu abatujju abakomedi bannakatemba n'abadongo kakati bw'onnyimbira bw'otyo nkugambirawo mwami manyi tulina abayiiya abalungi mwami Mulindwa Vumbi mwami Angel Sekandi mwami n'abalala mumpandikire omulenzi ono oluyimba naye singa ojja n'enkuba endongo yange bulungi bwenti n'otandika saba mu linnya lya Mukama ffe n'otuwa endowooza ye amagezi bwe gafaanagana mwatwera ongoberere mwami Simati nampe ku mazzi nyweko mba njagala nkukuba oluyi oddeyo naye wammwe obanyiigire obagambe mmwe ne muŋŋamba nti ndi muyimbi ne muŋŋamba nti nsobola okuyimba musobola n'okunzita ne muntwala okaaba genda oyimbe muwogo genda oyimbe takisi ndeeba Kibuye Nateete ojja kufuna ssente mu bwangu kubanga eno akasunsula kaba kagendi tosaanayo kati awo tuvuddewo omuyimbi azze talina luyimba naye nga asobola okuyimba oyo tumuvuddeko then tudda ku kyokubiri ogenda kuyimba ki gw'ayagala okuyimba omuyimbi ogenda kuyimba ki mu bintu ebiyimbibwa tulina okukkiriza okugamba nti ensi enayinza okuba nga yaggwayo ebyokuyimba okuleka jja ng'ayise mu mikono emituufu kati nga bw'olaba ŋŋenda kusooka okukulaga ekyokulabirako waliwo omusajja bamuyitanga Geoffrey Mukungu eyayimba ejjiini ly'e Mumbaasa omanyi nabagambye munansonyiwa ŋŋenda mpola naye ebyange bw'okiwa obudde ojja kuzuula amazima Kafeero yagamba nti si buli ayeetiba ensekese nti yakkuta gye ziyisizza si buli gw'olaba ayeeyita omuyimbi oba abeera n'abayimbi nti muyimbi mutuufu era nti oba amanyi basobola okuyimba oba nti amanyi n'abayimbi waliwo omusajja baamuyitanga Geoffrey Mukungu Malayika yayimba ekintu kanki bayitire mu luyimba baliyita ejjiini ly'e Mumbaasa baalumanyaako yali mu Music Stars mpulira enkuba etonnyayo ebiki bino oli mukazi wange lekyeyeetigonyola ennyumba egizigadde nnyo olw'omusenego abakazi ndaba mwenda bavuddewa bano buli lwenvuga emmotoka eŋŋendo gye nkola ndabamu abakazi bentwala ng'abawotofu babeera boogera bingi era ddulayifa wawasa Namutale ejjinja ojja kukiraba kakati n'ab'ekika eno biriwo ebiti ab'ekikamba tuuseemu tukole tuti kakati ngezaako okuyitiramu nkujjukize oluyimba obeere oleme kubanga owulira ndwogerako bogezi nenuyitako saagala nduyiteko lukwakwayo mba njagala nkubuulira omuyimbi oyo gwayaluwulirako ojja kufuna ekifaananyi kiri mutegedde yayimba ejjiini ly'e Mumbaasa nti weotunula abasajja abayimba Walumbe Zaaya abayimba Bulamu Bumpi bayimba Ekiwuka Ekyagwa mu Ntamu bayimba Ebijjulo by'e Bulaaya naho nja kutuuka ku kijjulo ky'e Bulaaya katono nnyo tujjukira kankana otinge wano kijjulo ky'e Bulaaya nti omusajja yayita wawe kuba yajja atugamba nkulaga omuyimbi tuvudde ku muyimbi nkulaga kyayimba so si bwayimba ye n'agamba nti ye mukazi we gwe yawasa jjiini nga takimanyi naye wagenda okubeera mu nju alaba abakazi 9 nga bamugamba owasa Namutale ojja kukiraba kakati ejjiini lyamukuba emiggo n'ayita abantu ne bakuŋŋaana muzinoonyeeko ennyimba ezo muzinoonyeeko abataluyina mpandiikira message ng'emwami Smart njagala oluyimba luno tujja kulufuna mu ngeri yonna
esoboka kubanga tuzirina mu libraries zaffe mu store zaffe mu materekero gaffe ag'ebintu ebyo. Kati kyayimbako kye kyakoleza ejjini ly'e Mombasa era tujja kukirireetinga ku muzimu gwa Nankya Masekolo gwe yayimba abaawula oluyimba omuzimu gwa Nankya. Mulujjukira bulungi nnyo omuzimu gwa Nankya, naye yavumbula yajja alabikiddwa mu kuyimba lwakuba yayimba lumu oba yava Kenya yamala oduyimba n'addayo alinga obbanga yenda simanyi. Kakati tuvudde ku muyimbi ne kyayimba era byonna bituufu. Naye singa ojja n'otugamba bannange navudde mu kyalo ebijanjalo byabaze nnyo emmotoka zisuubula loole ku loole kaakati ebikopo ate ankikuba yatonye bwayisa ate ebikopo ne bigenda mu nju ya gundi. Weebale kutubuulira ddayo otunde by'otunda. Kati awo bwe tuvaawo tutuuka ku muyimbi bw'ayimba. Twagala stage performance yo omaze okuba ng'oli muyimbi omaze okufuna ky'oyimbako. Kati ky'oyimba singa ojja n'otuyimbira oluyimba eri ennyimba ezitalina bivvulu nga tebirina muzannyo kyentegeeza. Singa ojja n'otuyimbira oluyimba omuzimu gw'e Mombasa ejjiini, ffe abaafuna ku mukisa entwala ku kivvulu ekyo nze nno nakirabira mu biveera kuyingiza kisaakaate n'obikkula ekiveera buuti n'oyingira n'ogwayo mu bantu mu mugongo. Nali mwana muto kuba nzijukira ebiseera ebyo banzibako eggaali naye mu lukujjukujju baagibba batya. Nali ngenze Kagologole wa Mulisike kulaba jjini ly'e Mombasa awo nga Kasozi bamaze okufa. Music Stars ekomawo, mwalimu Fred Seremba, mwalimu Namubiru yafa, Seremba ye waali kitalo nnyo, mwalimu Babba Migadde Tofa ng'akuba bass yayimbanga obutagaba mu bukomye Babba kambalabule. Mwalimu Serunjogi Lukka naye yafa yakubanga solo. Abala ebivulu byabasudde ne Kafeero ne Kasozi Nakivubo. Era mulimu mu music triangle eyo mulimu omusajja alakuba solo ekaaba ye Lukka Serunjogi yafa. Mwalimu abalala bangi tujja kuba tubalaba mpola mpola, tujja kuba tuukako mpola nti ekivulu ekyo ejjini ly'e Mombasa Geoffrey Mukungu waba aluyimba yatulaga ejjini ly'e Mombasa. Yayambaza omukyalo oyo yafuna omukyalo yayimbanga ebyo akaloboozi akakawuzi mwe tuna obuloboozi bwe tuyita obwakawuzi mu music kaba katono nnyo naye nga kakaleekereeke tekazitowa kafuumuuka ng'akaveera mu mbuyaga tukayita akaloboozi akakawuzi. Yafuna omukazi n'amwambaza eddiba, yakola eddiba oba twalise ovulo ng'abalaba budole ku bukatuni n'amwambaza naye ng'amwambaza jjiini kati nga bakuma omuliro ne bakola bati sajja ne badduka ekikaali kyonna ne bajjako amatala ejjiini nga lirina obutala bwaka buti. Ne tulaba omuyimbi kyayimba ne bw'ayimba. Y'ensonga lwaki nsobola okijjukira kati n'abantu abasinga muddira ebintu eby'okuyimba ne muyimba naye emizannyo gye mwayitwaze mu nnyimba zammwe ate ne mwogera byogere ate nga mwina n'ebyokwogera oli n'ayogera omuzannyo nga si kituufu. Awo no music nawo yayitawo n'aseerera okufuna engeri y'ekigo. Omuyimbi wa wano mwina obuzibu, mulowooza nnyo ku kutunda ennyimba zammwe ebweru mbu nnyimba enfuuka international ng'abalala bemuwulira bemulaba. Abali international buli Katonda yamuwa omukisa gwe n'amafuta ge. Abali international ebyafuula international wano babitunda wa? Abali international ebyafuula international wano babitunda wa? Wano tebiina katale wadde supermarket wadde omudaala. Okitegedde? Lowooza ku kyoyimbira abantu bo. Toyinza kulowooza ku kuliisa kyalo kyonna ng'awaka bakyakulemye. Kyova olaba nti babasudde baali bajja okuyimba. Tebajja kuyimba Luswayiri, tebajja kuyimba Lunalwanda, tebajja kuyimba Luna Kenya, Luna Tanzania oba Lurundi. Bajja kuyimba Luganda. Bajja kuwumba nsuwa zaabwe kuzaanaamiriza. Tasuda ino oluyimba lwe yayimba. Bwe nalinva gye nnava mu buddu eyo, mazima najja n'ejjita omulungi ono, najja mbuubuuka n'abakyala wano, kukkakkana nga kyenkoze mmaze kikola. Kakati basudde tugambe nti singa bwe yali ajja nga yajjira mu mmotoka ye ku mutto gw'omu maaso yatuuzaako ndongo eno, ku mutto gw'omu maaso yatuuzaako eno. Ekitegedde? Kakati ye bwe yajja okuyimba ku mutto gw'omu maaso yatuuzaako ndongo, awo ne wajjula ye n'adda ku siteeringi n'atuuza endongo ku mutto n'agamba kati ejje mu mmotoka yange gye ntwala okuyimba emabega ntuuzizzaayo ki? Emabega n'ayiwayo kkutiya z'ebigambo
n'ayiwa ebigambo bye n'abiteeka mu muttu kwegamba nga bw'aggula emmotoka ye bw'ati nti basudde ka tiwetaagisa kulanga kulala. Okitegedde nti yajja emmotoka ye ejjudde naye abajja kati mutuuza ki ku mutto gw'omu maaso ne mu gw'emabega mutuuzaayo ki? Si mwenna naye abalondemu mutuuzaayo ki? Nti ogenda okutunulira Mzee Fred Ssebatta bwe yali ajja okuyimba ku mutto ogw'omu maaso yatuuzaako wangi nali live okay. Munansonyiwa ebintu bino mbikola naye monitoringira wano nti Fred Ssebatta bwe yajja okuyimba ku mutto gwe ogw'omu maaso yatuuzaako tune. Bwe njogera tune mba ntegeeza ki? Mawe yatuuzaako tune yatuuzaako kale kankita rhythm kibanguyire kuba abamu bifaanaganya. Yatuuzaako rhythm ez'enjawulo. Yatuuzaawo nsawo teyateekawo muntu. Yatuuzaawo ensawo ng'erimu rhythm za gita ez'enjawulo nti bw'owulira bwe yakuba oluyimba luno awo n'avaawo n'atuuzaako kati olaba nti ye yajja ne tuni ze nga za njawulo nkugambye ye teyatuuzaako ndongo. Basudde yatuuzaako endongo ye yagyogezanga ennimi. Ono yagamba kati endongo zo gye ziri nze kantuuzeeko ensawo nga ntaddemu rhythm ez'enjawulo ne tuni ze bw'anaayimba. Mu gy'emabega yatuuzaayo ki? Mu gy'emabega yatuuzaayo bakyala. Si abakyala azina abafumbo nti bakyala be. Yatuuzaayo abakyala bagenda okumubaakinga. Emabega sayidi eno yatuuzaayo Alice Nabatta Senga Nabatta nkutumiddeko nnyaawo Emakinde ku Mubaraka nkutumiddeko nnyaawo. Yatuuzaako Alice Nabatta sayidi eno n'atuuzaayo omukyala gwe bayita Prosi Nabigumirayo mugenzi Allah amusaasira amummuze mirembe nga be bagenda okuyimba oluvannyuma lw'okuyimba. Kyovula bwe yatandika olimba Lassaamu wange n'oli ku alubamu ye nga ono mwannyina omulungi kwali. Kitegeera kati naye bw'atyo bwe yajja yeesibiridde entanda nti Paulo Kafeero bwe yali ajja mu mmotoka Kafeero ka ku mutto gw'omu maaso yatuuzaako ki? Ku mutto gw'omu maaso yatuuzaako ensawo ng'erimu ebigambo ebigumu Ebiganda. Yatuuzaako ensawo ng'erimu ebigambo ebigumu Ebiganda. Buli omu tulaga emmotoka ye mpola mpola yajja naki ng'erimu ebigambo ebigumu Ebiganda. Kuba nti ogenda okulaba Kafeero yatunulira ebintu bingi mu kuyimba kwe. Omuyimbi gwe yeegomba yali mulala n'ennyambala yeegomba ya mulala. Kafeero okujja okuyimba yajja yeegomba Fred Ssebatta. Ekyo obadde tokimanyi kijje ku nze Mubiru Smart okuva mu Smart Studios, Smart Media TV kw'otulabira ne ku Facebook osobola okuteekamu Mubiru Smart Senior era otusangayo. No, tulina Facebook page eri Mubiru Smart. Mubiru Smart osobola ogano liking era buli kimu oba okifuna. Ontegedde bulungi. Kafeero yatuuzaako ebigambo ebigumu. Yajja yeegomba Fred Ssebatta. Yasooka n'amwagala nnyo. Naye tovumbukanga muntu onogamba kangende nkola ekintu kirowoolezeeko ebbanga. N'agamba Ssebatta ayimba bulungi, ayambala bulungi. Naye n'ayawukana ntya naye nti Ssebatta bw'ayambala enkoofiira ye eba neetolovu naye ng'eriko akasasi kampi. Kati Kafeero n'agamba nze kati ngenda kwambala nkoofiira ya kikapu ya mukeeka. Kanfuneyo ekikapu ey'omukeeka naye nga ngazi bw'eti. N'agyegezaamu ku mutwe nga ntuufu n'agamba kati ono wemba mwegombyeko okuyimba b'ebirala. Kati ate costumming yange kanjijje walala. N'asaza amaaso ensalo n'agenda n'atunula Kanda Bongoman ayambala atya, akola atya performance ze. Oba munfuna bulungi. Kambireke temubyagala. Mugenda kunyiiga. Kankomaawo. Eyo kanveeyo. Buli omu kasita mbalaze emmotoka ye bwe yajja sibimaze eyo temubyagala. Ndabyeko wano like emu, comment emu. Oli agamba
Mubiru Smart bine emyaka emeka? Emyaka si kikulu, tunulira binvaamu. Emyaka si kikulu, emyaka just numbers, kubalirako bbanga lyomaze ku nsi nga weemalira obudde, bbanga lyomaze ku nsi nga oyisa bivvulu bya bwereere, naye nga okumanya Katonda baba atuwa bannabbi be abajja mu families ezinyuumibwa ez'enjawulo. Kaakati bw'otonda banoonyooma, oli wa ddembe okunnyooma okumpita ky'oyagala naye ng'onvuma omanye kannyina abatabani. Era si kyeyita muvubuka, kuba neeyita omuvubuka olwo ewaka tuba tuweezeeyo abavubuka babiri, kuba nnyina omuvubuka, nnyina omutabani afuluma mu nju nga muvubuka ate nga nange nkyeta muvubuka nno. Tugenda kutunuulira oluyimba lwe bayita Ekyali mu ssabo, ku ndongo y'omusajja gy'eggambye gye yajja nayo. Yagiggyamu ebintu eby'enjawulo. Okuva ewaka nabadde nkimanyi, timulinze nnya nti nabaamanyiza okubawa. Nabadde nkimanyi, timulinze nnya nti nabaamanyiza okubawa. By'omuddiringanwa nnyina omuto oba abalabi, mulowooza ki gubangako oba omunene? Wadde ne gubaako amasiga, mwandirowoozezza nti by'ebifo mubeera ebinyuvu byenfumbukula. Asaana atiibwe Mukama yankola ng'ayagala, nanjoyoota waliyo abanyiize nkimanyi, neewaanya nnyo naawe bw'olivaamu ebinyuvu olyewaana lulu. Bakama bange kaakati nsaba muteeke emitima, omanyi biri byonna leka ebyabaka abandi bye nabuulizaako omusawo. Nga n'omukyala yanoba nembeera mu mulunga neemulujja ekigere, olaba kintutte. Mpozzi n'amadda nga mba gye ngunywera omubisi nfune we mpummulira, naye obuwuulu nabutya nga lwe sinywedde ku mwenge ennyumba ebanga kkanisa n'ezimbagala. Kaakati ebyaffe bingi tujja kwetaaga nnyo nga mutubuuzizza ebintu bingi. Mugezeko tufollowinga ku YouTube channel, abaagala okuyimba, kuyiga kukuba ndongo mu Luganda, mu Luzungu, mu Luswayiri, solo gita, rhythm gita, byonna byonna mutunoonyeeko. Tubeera wano ku Smart Studios. Totoka buusu bw'otuukawo n'okuba essimu yaffe eri 0755 41 0138 755 41 0138. Ojja kutufuna n'ayagala recording jangu gy'oregisitalinge mu Smart Promotions ng'onaategeka ebivvulu bingi. Tujja kuba tubituukako mpola mpola. Just take time, take your time, sooka ofollowinge bino bimaleyo. Bingi nnyo ekyali nnamusa, eyo nnamusa bingi nnyo bye tujja okuyiga. Basudde yayimba atya ku stage, yaperforminganga atya, tujja bituukako. Kiki ekyafuula Ssebato w'enjawulo ku banne, tujja bituukako. Kafeero lwaki yasanyusanga nnyo, yalina ebirungi bimeka, tujja kutuukawo. Lwaki bano abasajja tebaamanyikwa ng'ate baali bayimba bulungi, nti baani? Nti ba Moses Balongo. Yes. Lwaki Mwanuzi Emmanuel Ssekidde ayimba ennono y'ebijja ye teyafulumya alubamu yiye? Tujja kutuukawo ng'ate muyimbi mulungi. Yes. Bano abaana abapya abajja tugenda kukola magezi ki okubafuula bali ekintu kino kibeere ddala waggulu, n'ebyo era answers tuzirina n'ebyokukola. Omanyi taata wange yaŋŋamba, mutabani wange, okuza ogenze Kampala, ensi ekututte. Naye genderanga ebintu bibiri, kolanga nnyo amazima,
osobola okulimba nga weetaasa naye kyotategedde tokkiriza waakiri osirikangawo kolanga nnyo amazima omuntu gw'olaba ng'alina obuyambi bwetaaga ng'osobola omuwa saaviisi eyo bumutuuseeko tomusuubira kukusasula empeera Katonda y'agigaba ffe ku nsi tuli baweereza ekirala bunyisa enjiri ey'ekyo ky'owulira ky'olinamu obumanyi n'obukugu ebigambo byo najja nabyo era bye binfudde Mubiru Smart nabwe kityo assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh